Kayanja Emon otukoze bulungi nnyo kulikirayo ddala. Tweyongeddeyo n'amawulire gaffe ag'omunnyo live tulabe omumyuka w'omubaka wa President Erengo Robert Kambugu yeegatiddwako abakulembeze b'Erengo ssaako n'abatuuze mu lukiiko olubaddemu okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyokwerinda. Abatuuze balaze obweraliikirivu olw'obubbi bw'ebisolo obweyongedde nate Erengo. Ye ssentebe Eric Ssenyonjo ategeezezza nti si bamativu n'engeri gye bakwatamu ababbi ne babakwasa abakuumaddembe wabula ate ne bayimbulwa mu ngeri etategeerekeka. Amyuka omubaka wa President ye ategeezezza nti musanyufu nti ebyokwerinda biri yaddeyaddeko mu bitundu eby'Erengo. Erengo obubbi bw'ebisolo ku kyalo Rabicucu mu muluka gwe mu Ssubiro mu ggombolola ya Erengo Rural mu disitulikiti y'Erengo kyeraliikiriza abatuuze nga balumiriza abatuuze abataagala kukola okubayimbya endubaalo olutatadde. Tuli bubi nnyo lw'ensonga y'ababbi bannaye mutulwanirireko abatusinga ku bubi. Abatuuze bagamba basalawo okulonda ssaako n'okulima obumwanyi bwabwe mwe bajja ekigulira Magala eddiba wabula ababbi tebabaganya. Kyamazima ng'omuluka gwaffe ogw'e Ssubiro gulina obuzibu bw'obubbi. Wina abavubuka abataagala kukolako mirimu n'akatono bakira bukeezi ne bagenda mu ludo ne bagenda mu byuma bino ebibasulukamu bibafata betingi. Obuzibu tulina mu luka gwaffe guno bwa Ssubiro be bavubuka abatayagala kukola abakeera okuzannya pool ludo n'ebyuma ebyo by'Abachina ate akawungeezi ne bajja ne batwanulira emmwanyi okuzinoga ku Misiri kati batema na butemi biti ne bazinogera ku ttale. Bano basinzidde mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutudde ku kyalo kino nga lukulembeddwamu amyuka omubaka wa Pulezidenti Erengo Robert Kambugu. Maureen Nanyange omutuuze ku kyalo kino agamba nti yasalawo okulonda obusolo bwe wabula ababbi bamumazeeko obwekyusizo. Tuli beeraliikirivu nnyo kubanga tulunda ebisolo byaffe okugeza ng'embizzi oba wakagirunda ogijjemu tuziteekamu ssente weviramu bweti ng'omubbi ajja agitwala. Tulina ebiruubirirwa byaffe tuwerera ku baana boolyawo ng'omwana agobeddwa ku ssomero kyoba oluubirira okuggyamu ssente ng'ate omubbi yakitwala. Ssentebe w'ekyalo kino Eric Ssenyonjo agamba nti ng'abakulembeze aba wansi bagezezzaako okukwata ababbi ne babateeka ku poliisi wabula si bamativu n'engeri gye bateebwamu bw'atyo n'asaba gavumenti okutunuulira obubbi obuli ku byalo nga tennaleeta nkulaakulana yonna. Nga tukola ensobi nga bakyamaani b'ebyalo bakansala ne bannabyabufuzi abalala ng'oba kwata omuntu nga bbye ekyomukisa omubbi ekifo ky'okugenda okuteeka musamu nkola omutwala mu kkooti ate ffe kennyini ffe tugendayo tukwatagana ne poliisi tukwatagana n'ab'ebyokwerinda omuntu oyo ne bawayo enguzi omuntu oyo n'aggyibwayo ayina akumu n'atugomya abatuuze. Tugenda okutuukayo nga babatadde tebawadde police bond ekitali kituufu era ekitali kimativu era kireetedde n'abatuuze okuleeta endowooza egamba nti batwalire amateeka mu ngalo okwagala okusanyawo obulamu bw'abo ababbi. Ssentebe w'eggombolola ya Erengo Rural Lawrence Kizita agamba nti obubbi gye buvuddeko bubadde bungi nga kati bugenze bukendeera olw'ebyokwerinda ebyeyongedde okunywezebwamu. Tubadde tulinawo obubbi bw'emmwanyi nawo ennaku zino bugenze bukendeera. Tubadde tulinawo ababbi b'ente twakwata ba genero naye kati tuli mu kukwata bulukulutu. Amyuka omubaka wa Pulezidenti Erengo Robert Kambugu agamba nti embeera y'ebyokwerinda Erengo egenze eterera kyokka ne yennyamira olw'ababbi abakwatibwa ne bateebwamu. Ababbi ate abakwatibwa ku buntu obwo obutonotono nti ate bateebwa mangu nnyo era mbadde nakisangamu nnyo nga era tukirwanyisa nnyo ne ssentebe ono w'omuluka ssentebe omufono w'eggombolola mwami Kizito ono kubanga tunasangamu obubbi bw'ebisolo nga babba ente si mu ggombolo si mu muluka guno naye mu Lwengo. Bikusakiddwa mu Kisa Ronald Crosso TV Omunnyo.